Bobi Wine. Bobi Wine yalangiridde ngu wali mu America n'ayogera ne France 24 nikibeera officially ngu yava mu Uganda n'agenda bweru ali United States of America. Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine tomanyi kye watukoledde baaba watuwonyeza kubanga obunkenke wabumazeewo. Omanyi kuteeka esi ku tension. Kati waliwo akyeraliikirira tiwali. Saawa zino oli America gemazima kati security bazeeye waabwe amakubo kati jabu mutono naye akulira waliwo ugunda oba buloba waliwo omukyala wa traffic bambi kwagala nnyo oli otya mukyala akuzemu mu myaka yanyimiriza ninva mu mmotoka naga leero ogenda kutuwaayo kaki madamu nkutumidde nnyo weewale kukola emirimu gy'eggwanga bulungi. Bamazale abacapa naddala baweereza mu ggwanga sigamba mwe bakaddeyi gwe toli mazale kaddeyi naye oyo tuveeyo kati n'amazzi tuganywa n'emmere tugirya. Robert Kyagulanyi kati mpooninga mwe bagenda ku TV nkiddamu warning kwabo bagenda ku TV n'amaleediyo ne bagamba Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine ali mu firimu ze wama muzeeyi hakuna kulegeza. Bobi Wine waddala timutomera kubanga wolowooza ali yekka tali yekka naye katulabe ekiddako. Kati wali abansima ngu byogere sijja mbyogere